Komolira ne Tanzania kajampuni ayongedde okubalagala mu bbwa abakozi ba gavumenti balagiddwa okolera awaka nga kiva kwekalakasa kafungula nkete okugenda mu maaso mu ggwanga eryo kuno kwatandise olunaku olw'eggulo. Kino kiddiridde akavuyo akatandikiddewo ng'okubalaka okugenda mu maaso nga n'obubonero bwonna obuvaayo bulaga nga pulezidenti w'eggwanga eryo Samia Suluhu olugogo lwewunzikidde nnyo ku ludda lwe ng'emikisa gy'okuddamu okulembera eggwanga eryo giri ebitundu 9 ku 10. Sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo ni kwamba tunapenda uhuru wa maoni, tunapenda kuzuia utekaji, tunapenda uhuru wa vyombo vya habari. Nisha kwamba ili tupate uhuru lazima tutumie nguvu, basi tutatumia. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki. Sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo. Wameweka watu wao. Abekalakasi bagenda mu maaso n'okola effujjo okuviira ddala eggulo nga baayokeza ebidduka n'okwonoona ebintu ebiwerako. Emmanduso y'okwekalakasa kuno yavudde ku bannabyabufuzi abagundiivu okuli Tundu Lissu bwe bali kumbiranye ne Pulezidenti Suluhu okuggalirwa ku misango egy'okulya mu nsi yaabwe olukwe n'ekigendererwa eky'okubalemesa okwesimbawo okuvuganya mu kalulu kano nga n'abandi okwayo Luhaga Mpina ow'ekibiina ki ACT Wazalendo Party bajjibwa mu lwokaano nga kigambibwa okuba nti waliwo kutya tibaali bayinza okumeguza gavumenti ya President Samia Suluhu. Ruling party and its government have described as an election, but a majority of Tanzanians do not see it as such. They see it as a performance staged to create an illusion of democratic process, which in fact is not the case. Kati ebyokwerinda byongedde okunywezebwa mu kibuga ekikulu Dar es Salaam nga n'ezimu ku nguudo zigaddwa era ng'enkya ya leero kigambibwa nti emmundu ewuliddwako ng'esekebbuka okugumbula abeekalakasi nga ne intaneti giddwako. Police struggled to contain the demonstrations. These protesters show more faith in the military, cheering the soldiers and jumping on their pickup. The army's deployed across the country. Mu kiseera kino gavumenti etaddewo kafyu wa nnaku 9 okutuusa ng'embeera ekakanye ey'okugobagana okugenda mu maaso wakati w'abakuumaddembe n'abeekalakasi. Kigambibwa nti amalwaliro ag'enjawulo okuleerera Muhimbiri gajjudde olwafunye ebisago mu kwekalakasa abatwaliddwayo. Kyokka abalwanizi b'eddembe balabudde gavumenti ya Suluhu ku kabi akali mu kujja ku intaneti nga kyandyongera okusajjula embeera. Samia Suluhu yajja mu buyinza mu mwaka gwa 2021 era nga ye mukazi yasookera ddala okubeera pulezidenti wa Tanzania oluvannyuma lwe yali pulezidenti w'eggwanga eryo Pombe Magufuli okufa nga bangi ku bannansi ba Tanzania baamulinamu essuubi ddene. Kyokka nga mu kiseera kino bamwasimula bugolo olw'okukoza akagiri ab'oludda olwabula gavumenti ye nga buli ajjayo omutwe amuwuliramu. Kw'okubala obululu kugenda mu maaso ng'omuwanguzi asuubirwa okulangirira ku Lwomukaaga lwa wiiki eno.